Abatuuze b'oku kyalo ka Musenene mu ggombolola y'omu Kiganda Mubende bawuniikiridde mutuuze munnaabwe Baguma Steven bw'ayiridde ennyumba y'amafuta n'agiteekera omuliro. Balabika balinga baali bafuna obutakkaanya ne baawuka mu maka nga bwe bibaawo bulijjo. Kati omukyala n'abaako ng'alina ebintu bye yali akoze n'ebba kyokka ng'ayagala bagabane. Babadde bakyali mu makootisi kwe kubaako ekintu kino ekyabaddeko ebintu ne bigiira mu nnyumba. Ebyembi waliwo omugenyi gwe bateebereza okuba Ssaalongo Sebastian Kajenje eyabadde azze okubakyalira akawungeezi k'olunaku lw'eggulo n'afiiramu. Naye nga ffe okumanya omulambo nti guli mu nju tugutegedde wano nga fireworks ejje. Abaana balumiriza kitaabwe olw'ekkubaana lino olw'obutakkaanya bwaludde nga alina ne nnyaabwe Kanzaire Janet nga yeewera okwokya ennyumba naye amwokeremu. Yali yabyogera dda n'agamba mbu nno ffe twagalamu ttambula osimanya ennyumba oba yetwewaza kati kaayeyokye nayo. Kati ne bwe bamaze okukolereza nze nga banzigaliddeyo mu nju we banzigalidde muliro guno ogwabadde guva mu nnyumba oli mwe yayiiridde ne gutandika oyingira eri mu gye nabaddemu ate nga banzigaliddemu kati omuliro lwatandise okunkonako n'enkuba enduulu ne banzigulira. Abajidde batuyambayamba obuntu obwabaddeawo ne babutaasa ne babuggyayo obumu ndala nga byakutte edda ne bikola ki. Tebasasula Emmanuel nga ye ssentebe w'ekyalo agambye nti omuliro gukutte ennyumba ku ssaawa 7 ogw'ekiro kyokka poliisi ezikiriza omuliro weetuukidde nga tekyasobola okutaasa ebintu ebyo mu nnyumba. Teeberezebwa okubanga baataddemu petulooli ayayokezza tetunaakumanya nnyo naye waliwo amawulire agamu agagamba Baguma ayinza okuba ye yayokezza ng'adde ayagala kwokya bintu bya mukazi we kuba balina obutakkaanya n'omukyala. Omulambo gujjiddwa mu nnyumba nga gwonna gufuuse ebisiriiza. Ndamanyire Charles nga yakulira abambega ba poliisi e Mubende agambye nti omuliro guno guvudde ku butakkaanya mu maka era n'ategeeza nti waliwo gwe batategeddeko ali mu ddwaliro Emityana ali mu kujjanjabibwa. Kati okuva wano tugenda tumugyeko statement tulabe biki ebigenda mu maaso kubanga fayiro ekyatandika. Poliisi eggyeewo omulambo ogusidde ne gutwalibwa mu ggwanika e Mubende ng'okunoonyeza kugenda mu maaso wabula nga ye Baguma yamazeemu dda omusulo. Okukola ekintu nga kino ekyokwokya ebintu tekisolovinga problem. Abantu batuula wamu nga famire n'ekika kyabwe ne beebuulirira ne bava mu bintu bw'ebiti ne basigaza obulamu kubanga bano abantu bano olaba ng'oyo afudde omukyala tetumanyibwa gyali ate nga balina abaana nabo beetaaga kulabiribwa. Tukubira abantu omulanga okubeera bakakamu bakolere wamu n'abamateeka basobole okugonjoola ensonga zaabwe. Kaboggoza Musa yakusakidde gwino ku Bukedde TV 1.